Azizi ng'osirise nnyo. Ate agenda kwogera kyolimba ya lutunda. Nzo okudira omuntu ekikufuula ow'enjawulo. Okudira omuntu omusimu n'ayogera mu bantu abagezi. Alinga mayinja. Mayinja yatente n'agoba enkoko. Kati alogooyo amulaba. Loni kati kankubuli channel zino ziraba. Abantu abalina YouTube channel ngati bakira ntwala abiri serious babeewo. Babakola ki? Abalakatola program ya feri embozi mukati. Femetandike ne obo ofoti omuntu alabe ebintu tasobola kujja kula mbozi mukati. Okitegede chekeza okulaga. Kati kankulaga olaba omuntu alaba agatali konfufu. Tasobola kulabaga NTV akawungezi. Olw'ensonga kati omuntu alaba agatali konfufu yarabanga n'ebyayigajja kakawuwo. Okitegedde nti internet zino zaawukana nti omuntu yazimba abantu benga ye ala bintu byakuwemula abantu beebo tuli no live kumpewo MR live kwe tuli gomwana Katonda ali eyo olwaleero ndi breast nti ndi ne ba legend ababiri nze si legend soze nakajisera kuza na abasajja bano kuva mbuto nga mbawulira nedda sebo era abasajja bakuru myaka nedda sebo choka Daviko muli mwana muto siri mwana muto ne mu business eno mwe munsinga mu business ki ene yo kwasama ekyo kibabwe kiti osobola okubanga wali oyogera ng'onoteesa nenga ebirowoozo byo wali tobireeta ki wali weetya nga oyinza okuba yayita nafuna oba platform nga oyinza okuba okuyita nayita yeetya naye tekitegeeza nti wali toteesa nti wa business wali togirimu wali toyogera lwaki ojja kwesanga waliwo omuyimbi gw'ogenda osisinkana ng'olina ekigambo kye wamugamba nga yakusanga ku library wa mu kibuga naye ng'oluusi kye kyakyusa ne career ye naye ng'ate nze nakimugambira wano naye ng'ate gwe wakimugamba live ku street so at the end of the day business oba wagirimu so kwemutya kwe n'okwemeza emabega kimuyisa mwana muto naye dda kyabadde agamba okujja eno mu kamera ffe twamusookayo kati ekyo wavola atayagala muteeka nti nno yenkana naffe naye yerabira ti bizinensi naye abagibaddemu mu kawairo ke kamu gwe mwana Katonda ali eyo ndi ne bamaneja ababiri era abakoze ebyafaayo mu kumaneginga abayimbi sayidi eno sayidi eno omuyimbi wo gw'oliko kati bamuyitani gwe navaako abaddaani Sophie kati ninaani omuyimbi alina omu Sophie just nti ebiseera abantu abasinga kibakomplaininga nti bagenza okwagala okujja okutandika okuwa Daviko emirimu gy'okubukinga omuyimbi ng'ate omuyimbi akaddiye kyegamba akaddiira ku myaka 7 okitegeera ati bo bagamba nti omuyimbi ejjukira akubye emyaka mingi kati gulaafu ye ebadde etambula bweti kati waliwo yabeerera ey'amaanyi ennyo bwe yakubira ennyimba ez'akabi ennyo bamugamba kale senga bwe walina omuyimbi ebiseera ebyo twandibali tukuwa ku ssente era akyali mu kyalo yawe yayita najja Kampala kati kyoba bamugamba nti okwataganye n'omuyimbi naye omuyimbi oyo senga wamufuna luli wali ng'ali wali ku tayimu ye wali Daviko muwandifunye sente empya n'enkadde mutembeeza ndaba buli show ekipande kibayo emabega ekyo kyalina okukola kati waliwo abantu bamu benyiza okulabaga kati olaba Saha yabadde n'ekivvulu wano naye okimanyi nti yali maneja we Saamu Mukasa mu kiseera ky'ekivvu talina we yali alangira kivvulu kyani kya muyimbi we naye waliwo n'abalala nga bamaneja b'abayimbi naye nga tebibakwatako nnyo nga tebagiwaawo omubiri okitegeera naye kati at least ye nti osobola olaba nti omubiri aguyiyeewo ate ekyo kirungi omanejinga omuyimbi bamuyitani nkoze na bangi era kati nina bangi namanyako Chosen Mbeki naye nkyakola naye ate omulala naye akuwa ndowooza ye kanera ku kiki kyabadde agamba nti omuyimbi mukadde kyamulumye ndo tekyannumye ayogedde mazima omuyimbi mukadde kati omuntu agenda okukola ku Serena yaliwa era nakuzena batekayo ekikadde tokimanyi agambye omuyimbi mukadde omuntu agenda okukola ku Serena yaliwa omuto gwe mbadde njogerako gwolina omuto gw'omanyi asobola okubuulira abantu ayimirira mbanaabula ekino bakitegeera era bano abayimbi ababiri yo bakuwasaganyiza oti balinga ba Luganda Azizi ne Eddie ate ensonga zaabwe ze zimu omu
naye Kells yabadde ekkirya ku Galaxy yacho naye soko jazz azizi soko ale kati alogo ya mulaba omusajja yavuddeyo n'agamba nedda andi buli oyagala muntu amusinga magezi ayagala mutunga yekayi mugezi aliwo ono wakusatu kubakangamba ekintu ekyo leero mu industry ya music nekirantu kankibategeeze oyo emakindye wano nze namuleeta lwaki okumwanjulira abantu ng'okyakubba engato eri yali emasamasa era yagimpa era engatta eyo yaliko omugundi ogwoyanwago yagimpa era yalisambala ngatta ezo naye era buli olwali tutambula bulungi bayiza wenze kati ndowooza ng'oggyeko omuntu gani osoka okukolako naye nga mpulya mwagala ku mutima yali kapale yego tasoka ddala okukola naye nga mwagala ku mutima nga nja byabayimbi ewe ebiti ebyo kati wookubiri yali oyo onesibako bwesibi naye abayimbi abo si bangu nze nyina abayimbi abankubira essaawa yaleero abayimbi abo si bangu abayimbi abo si bangu nze nyina abayimbi bakayimba kamo bankubiranga amasimu jangu tukole nenze ebimu ku biŋŋaana okuva ewa Sophie Nantongo kati kasooka nfuna Sophie Nantongo yakamanejinga abayimbi nga 5 ono nabakyusa yayinako Chosen Becky enfuufu ya fumu kati yali ya Subaru ono yali agenda yamubba wa lutalo oyo yamubba wa lutalo leta t-shirt eyo yemba wa lutalo yamubba Azizi ng'osirise nnyo ate agenda kwogera kyolimba ya lutunda nzo okudira omuntu ekikufuula ow'enjawulo omuntu omusimu n'ayogera mu bantu abagezi nedda ssebo yatunda zaabu we kati Azizi alinga mayinja mayinja yatente n'agoba enkoko kati t-shirt yatezizo kisito ono agenda kujamba ofunye chance yamba ku sati y'omuyimbi bina bijjemu enamba ya company temuneyambisiza muno metani kula bongo naye ningera gikolera mwina tenko gikolera mpeno kala mwina ntini mpeno kala eno mpeno obukodyo bw'emakindye buno makindye yaganira ddala okukyuka konjize twakola zonna ezabyo tetwakola ko t-shirt David yogera amazima ngana kati wako kyaziri nezimu wazitwala n'oziterekayo twakola bbiri nga za backups mullo tubadde n'omulamwa mbadde mugamba tolina mulamwa goni mbadde mugamba nengo njogedde nnyo njogedde nnyo ku platform eyo Nantonga ayinza okubanga mukadde kituufu wagamba naye essaawa yalonze nkubuulira Mechanic osobola okunonyera abaana abato abaliwo nga tewali nga ennyimba zaabwe zikuba ku muti nezikomawo tegedde bulungi naye mwe nyininyini ebbanga lyamedde mbayimbi miga era afunyemu emirembe ate Chosen Becky bagwa bye naye abasigadde kati alina bagundi bayimbawa bebani omu ali Dubai omulala ali mu America kati obakwasaganya ddi bani banneerabidde oyogera njwanjwa ngoni bakoma okuyimba 1996 digi eyo ye manager waabwe ono yabamene ate bitekisi agamba yabaleeta yo nampa wengwa wasanga yibaki yete yereeta Azizi akati Azizi ne Devicom Azizi nakyetaaga nnyo madesa munyimbire mu ku kayimba k'abantu bategeye nti oli muyimbi toyimba olimba lwatunda njja kukubateke yangudde Azizi soko ya meti shirt tamanyi kuono zino t-shirt oziraba ziri ezi ziwunyakawo zibatambuza ya wali perfume ojulidde yatambuza abantu alabika kyafa oba nyagivaamu atokeza obiteme mojja kine ekivulu bamuwa ssente nnyingi ate bampa bana abaana nazirya bwomu kati ffe katulange okimanyi kubano ono wa lofit kubano kati oyo akimanyi kwabo okikutte bulungi okisenge tebandisanga ssente zo neera usente nabanga mbadde simusobola nzekka Azizi soko mubiri mukali akayimba akamaama tewekwatya muzimu nga wadde wayise emyaka mami naye yabimba akadonka n'okweta tunulemu microphone ziya atonga atunulere amanyi n'oluzungu basoma ndabiko mwasobe aizo butamusobola yizo butamusobola atona semba ibo
ekyo bumpi kivuddewo katuyimbe anti katonda ntawanyizamu nga wadde wayise emyaka mami naye totya nina okuwangula awawakanirwa lumu ndituukawo nga kyeputegeyi kipulimo sindikira salamu site beeranga mama Ronaldo esala y'omuzadde kikulu tokowa nsabye mama Aziza ayimba obadde omuyita wa muniino ayimba naye kati aleekaika empewo zeewaabwe lubala akyakutte ajja kunta sajjanga atulandinze buli wamu atulaininga kyabulamu just maanyigo wali kwata wali ate gwakiyimba ekiro kyaleero kubanga atulendinga mbadde nina ekibuuzo kyembali njagala okubuuza bamaneja bano ababiri yimba bulungi naye kati nga wakyaliwo kagaapu kano President wa Federation wamukutte ku nteegateega kati tandongo asamukutte ku nteegateega walaba walukagga okubuleva ku Samuna kuvayo kwata ku Samuna bwati namukwata enteegateega ogwa kwa Samuna kwe kulinya kwa walukagga kati meya ate okujja agenda mu parliament ati kyemwagala okujjako era obutasoma tutasima ebyafaayo nekenzo mwenyininyini omulaba gwakutte enteegateega naye mwenyini yali yagaana okuyitawo okugala kwa radio emu wano nafubutuka nawalampa waggulu kubanga nyimba zali zikuba ku radio kasaba ajigira bati simanyi sina jogera manyi musansuka kati gwe kwabo basakalenge ate lero abadde ku gundi kuki abadde ku gala yali yagaana kanjogere naye kasaba ajigala kenzo taddanga yogera mwaka gwe yagwajigala kakati Dera abadde ku Galaxy. N'agamba ekituufu. Eriko bakyali bafe bayitiri. Ate balina n'entondo. Balina n'entondo. Akama kakube Ronnie. Kakati. Ronnie soko gye bakuba. N'omulaba. Sawa ya leero. Music we Uganda. Oteekeddwa okuyimba naye kasitofuna weeripa mu kobwoti. Kati wo mubisi. Gotomuta tola pazo kyakola. Asina wonna mukutte. Wamukutte nawaluma. Hande ero Kenzo ayogeddeko amazima. Agambye amazima ekituufu kiri nti oluyimba lw'omwana nali nalugula muleke ku Galaxy awo kaakati gwe byono todduka kaakati abayimbi batya nnyo ekintu ekyo kaakati ono omulaba ono abantu bagala kwogera mazima gajja bino bisigale ku likodi kuba agenda kufuna oluyimba naye abengala kyafuga kubanga si mwangu olaba yeeraga mwavu kugambye nze namuleeta yange tukolagana bulungi nnyo kalyako kendyako kati ng'omanya abayimba kaseera alengerayo ko bwati n'afuna bayiga omusajja ayogedde amazima ayogera amazima abayimbi bakadonkamu kasaba atandika okukulogana noga asikufiira ku muyimbi bebasinga obuteeyagaliza angambe n'okungamba balogo mbadde sikimanyi nali nkulozeeko tomwerirana nnyo ebigere bibiri mu maaso oyimba kadongo kamu davikomu wano abayimbi abasinga bonna waba tafunye management abakoyekwatako kubanga naye otala omulaba era naye yayimbanga ennyimba zine yafuna bakijjambo abo nafuna bakayemba n'alyoka akulukuta wano kuli Seven yalina concert ye yasooka nga eganye n'alipira ka miliyoni n'ayiwa ndulundo y'amaziga amaziga gali ngajjukira galiko script twali kugedda oketina n'afuutuka kaaba nakutadde mu ssente zange layira nga aze kweno sho bali kitamati fuludozi mubimba namuga oba wali omubimba bajipozinga namugamba kaaba nakutadde mu ssente zange sho bajipozinga nakaba okuli Sevens bamasise ekivulu sawa yale n'amazigo bagajja engeje tulina internet yenu era nze kati abayimbi abakutuka mu babuyondo ziba kutabula otuuka n'obuuza buyondo tolina tikito account nti byebikyate n'omuuza ina Instagram nti eki kugamba bo mukama yabakola nga Eva baliwo kusigalira mabega ate mukwewananga abayimba ennyimba ez'amaanyi kati n'ategera kola concert y'omuyimbi omu wano akula bulungi ne munnyonnyola ne mugamba muzeeyi ng'akola ku friend page nazzeeyo okumunnyonnyola nga yabyerabira dda nga ne byayogera sikyabitega ne ng'abimba akadonkamu we bati ebali omulala musajja ekivulu yamaze n'akikola nze nande ngeno kola natune nenga ni mzee nsinga mukola yo concert tesobola kukola kubanze music wake donga bali mwaka ekivulu yamaze n'akikola sijja kumwogera kwa muntu mukulu ekivulu yamaze n'akikola ate sente azijjewa kati kyakugambye kyotawulidde
bateesa nga balina okukola ekivvulu nangenda kukola concert guno naye agenza okuddayo mujjukizaako nti muzeeyi kati enteekateeka nzitwala mu maaso ng'oli takyabijjukira kaka muzeeyi bamuwa ssente naye fula tewali agenda kugikola concert ye naye nga njakutegeeza abantu n'abalala boogesa muntu omu yanyambye anti ekigambo concert ezaabo abayimbi bakiyita ziffe oli lwabanga nga oli ogamba nti tukuwaddeyo olunaku kivunulwa nnaku tukuwadde ennaku eno eruma genda otegeke kale Buyondo akuwaddeyo olunaku kivunulwa akuwadde ennaku olunaku kitegeeza nnaku ate omubi agamba nkuwa olunaku genda otimbe kalenda kivunulwa nnaku genda oboneebone lwaki ate ng'olaba kyayogera bw'olaba ebivulu engeri biteekeramu ennaku zino kituufu nti weebuuze n'abateeka ebivulu sente zaabwe bazijjayo ku eri bw'otuula wansi n'obala kati byoba omanyiiko nti omanye ebbeeyi yakino omanye ebbeeyi yakino omanye ebbeeyi yakino jasi nga tannakubuulyako bera gwe byomanyiiko n'olaba n'abantu abazze mu kivulu n'ogamba naye sente z'omuyimbi ono azijjeeyo naye nammwe era gubasinga olw'ensonga abantu abayimba ennyimba entuufu nga ne mu bawagizi be baliyo mwe si be mutegeka tumenyereyo bana Buyondo otyo Azizi nga bayimbi bakabi naye nga temubategeka tobamanyi nedda temubamanyi kale wewe time obadde otegeeza ki kyembadde ntegeeza nti omuntu bw'abanga asobola okwogera ekigambo kimu kati ekigambo kimu nekikwata wonna kati nga boolaba kali akaana bekajenegamba mu kitanda kya maama mulimu ebiku nekikuba ekibuga kyonna bapolomota obwongo bwamwe bwonna bugamba mbu oyo ye muyimbi kati aliko naye nga ate abantu abayimba eno n'ekyokubiri Uganda yalimu abategesi b'ebivulu kategori ez'enjawulo kati David Komu asaana okutegeka ekigangazi ate agamba yala kutegeka ku front page sente ogenda zijjawa sente ezitegeka wano nyingi nnyo omuyimbi gy'olina okutandikira okujja ng'ofuna amaanyi togenze eyo oba okitegeera kati omutawaana we guva weewo nti abayimbi okuvira ddala ku mutendero ogw'enjawulo bakolanga nga bajja batambula kati gwe maneja Katongole omumanyi maneja Katongole gwomumanyi tokimanyi ti promota w'amaanyi yali ategeseeko ekivulu kyonna mu Kampala naye David Komu yakategeka ebivulu mu Kampala kalina ekimu kyeyali afunyemu kati bonna ne beetooloolera wano e Kampala balowooza okuyimba naye ago amagezi g'owa David Komu malungi lwakuba tegaluma naye bwaki ogamuweredde ku kamera ate nga bali bakyali wali ogamuwaddeko atusokoddemu kyayogera kituufu naye ko olumu ne kansu nga tunyumyanyumyamu nanga obanga oyagala okuba n'emirembe mu nsi mu nsi yonna omuntu asinga okuba n'emirembe ye muntu ogu ye muntu abanga tamanyi yakyasinza okuba n'emirembe ye buli kyomubuuza simanyi kakati mwayi byo nayiza okuba kyayogedde kituufu naye njaga amanye ebigambo bino wammanga sente eziranga fefe busa e Masaka ze zimulanga ne mu Kampala munnange ona batozi bano balagenda kukyajinga nti tayogere tumusasuze mpozi nga gusasuza abatazeemu kwogera bye bino wammanga tubagala bwe tukanyiza ffenna otwala fefe busa e Masaka omutwala ku leediyo omukuba ku posta tomutimba ku lulagala okitegedde bulungi omutwala ku mali ya fulo nzija kijanaga nti nteeketa genda mutero mbadde ku kiri tuwogenda ekigangazi kati kankulage ebukomansimbi essaawa ya leero wokola ebukomansimbi security ogifuna Masaka ya miliyoni ate yokugundu ali front page yamme era ate ku front page ogende nate no sokugifuna ku miliyoni boya ku miliyoni emu lwaki Masaka wagiserani anti abantu b'omu kyalo oyo kejibo jaga ba osomo kyalo wa DPC ekigambo muyombire nti oba olesezaabu ku kyalo kana nabo mu Kampala balabanga aba akyali awo nalaba omuyimbi ng'ayise olabanga bya bulijjo mekaniki sente ziranga omuyimbi mu kyalo ebintu tebikyuka omusa ku posta obulanga abe mukibi yakakuba oba kasumali oba ndawusi tebukyuka wesikanyiza ne David Komu wewana andogera abantu mu kyalo abamu bakyali baffe naye bambi balina sente za kugattagatta beeyiya naye bategeka ebivulu byabwe ne bibaawo
naye omwana oyo DJ Simon kateeke waffe Mpigi n'omugamba nti jangu teeke ekivulu e Kampala takisobola because agenda okulunira ssente z'alina mu nsawo nga zisobola muteekera ekivulu ewa Empigi naye nga ssente zo tesobola teeka kivulu mu Kampala wakati nono yennyini ayogedde n'agamba nti mu kyalo abantu balaba omuyimbi balaba kundaba ku ki naye ab'e Kampala ne bwakkirira awo omuyimbi omulaba kitegeeza basinzide n'agamba anti uliriza bakyajinga nnyo naye ate bayingira nnyo kubanga balwawo okulaba omuyimbi anti kati ekizibu ekiriwo oli muganda wange Roni katwagasa abantu aba kati tuli ku topic y'obufumbo nga mufumbo nga ate abalabe yalubalo bebika oluyi kati oba kusa wagira bwati nga abawulu kirambuludde kati wano mufumbo omulu topic gye tuliko kati nze ndi mufumbo ndi n'abawulu kati ate bali mu kwogera ebintu by'obufumbo Roni kyenjagala amanyi omuntu okuteeka kaliko tekitegeeza ati amutegesi wa bivulu naye tuli ku mulamwa ki guno gwe tuliko kati mpozi nga muŋŋamba mpozi nga kati kaliyoki temukyogera ne mumukasukaawo ani mbadde ngamba kugamba anti nze nyina lisiiti z'abayimbi ewaka be nali nguzeeko ati abadde mu kibuuzo kati ateeka kaliyoki ateeka n'ebizindaalo nga ayina baddansa be nga olaba munnamasaka twakakati ateeka abayimbi omanyi munnamasaka eyali yavaayo n'akuba drive ne bajja ne bakunamira wano oyo talina kostiyo n'ekipande takuba kati Roni bamanyi abo azze Kampala booking omuyimbi namutwala Empigi okuyimba oyo abamutegesi kati ate nze njogedde kwani ogambye musajja wange ateeka ebivule wa Empigi oyo gwogambye nze amufunira abayimbi wa Kampala oli buloka nze kyaliwo we Kampala si gwe mmanyi naye baba gwagambye gwe mmanyi problem gye nnina platform eno twatulamukko naye kati buli bwokweka empiki newatali kuwemula ani gwe nkwesi siyogedde amanyi omugaati namwe gwabamalawo tewali ono gwagambye DJ Simon mwatule gwagambye agambye DJ Simon Simon tategeka wabula DJ wabaza okuba ku kifo n'akuba n'agula n'obutebe anti akubuulya teyaziika ate yakebera mulamba akasente oba gwego omusajja we gubaze naye n'essaati ya bitusaali bw'ati anti naye abimanyi mu business akkiriza tomuleta mu nina n'abayimbi bemukutte zekini tugenda tusasula n'essene tugenda netugenda ekibu kati waki omusajja wange omukakkanya tebaawula katumwa tidde ssebo tokakkanya musajja wange akatuma obuzaabuza gamba buloka mbadde simanyi twazze wano kuwaana bantu mujja kunsonyiwa twala omukisa okwetonda